katono ku sister. Byojjukira mu kukula kwo muzaliddwa mutya ogenda kwongera kwako ku ddoboozi katono? Mu kukula kwange nazaalibwa mu famire ngangagga. Ewa taata wange bantu bagagga nnyo, bantu batutumufu, era nakulanga nagenda okukula okwetegereza kumanya taata wange nga simumanyi naye nga bangamba ng'alina erinnya erifaanagana n'omusajja omu ku kyalo kyaffe ewa mama wange. Kuba ewa mama wange n'ewa taata wange kumpi. Kyalo kyekimu? Kyalo ekkubo lye likyawula main road eya Maramu ekolansi. Kati bw'obeera ewa mama wange oba olabe sayidi eri aba taata wange. Bali opposite? Bali opposite. Naye nga ba mama wange nga naye mpulira nti baali bantu, yali muntu munene nga jjajja wange omusajja nga yali muntu munene mu biseera eby'edda. Naye nga taata wange simulabangako. Naye nagenda okwetegereza nga jjajja wange omusajja njagala nnyo kuba nze nali mwana asooka mu eyo famire. Gwe wali omuzzukulu asooka? Nze nali omuzzukulu asooka nga njagala nnyo, era nga buli waba agenda buli wantu wonna antwala. Naye nga buli lwengezaako ogamba daddi wange ngagamba oyagala badaddi wo nga bandaga omusajja omutamiivu yabeerawo ku kyalo nga alina erinnya ng'erya taata wange. Bagamba wuuyo y'oyo, ng'oyo omusajja atuddusa buli wamu bwakusanga ng'atuddusa ku kyalo kuba aba atamidde ng'atugobaganya. Ne ngamba mutima ono ye taata wange saafaayo kubanga era bwe nayagalanga okumanya ennyo waliwo anko wange omu nga tumutya nnyo nga mukambwe nnyo erife. Kati ne ngamba kambyesonyiwe nembivaako. Naye nali sijjukira bulungi oba yalinga P2 oba P3. Nali waka mu luwummula eyo mu kyalo wa mama wange eyo. Kati ne bagamba ne bajja nga bayitawo nga waliyo olumbe ku kyalo, naye nga si waka ewaffe, naye nga ku kyalo eyo ekyaba mama wange nga waliyo olumbe. Kati bajja ewaka nga bazze kunona ntebe. Omusajja n'angamba omanyi? Ne mugamba nze nga sikumanyi. N'agamba nze ndi kitaawo. Ne mugamba nze sikumanyi sitori kitange. Nengezaako okwegaana. Kati ne bantwala mu nnyumba ne bangamba ono ye taatawo era ye yakuwa erinnya lyo liri. Bw'omugeraageranya enfaanana n'oli gwe baali bakulaga omulalu omutamiivu, enjawulo eri yali? Nalabanga enjawulo nga weeri. Muki? Mu nfaanana gye yali afaananamu nga tali ng'oli. Ne ndaba n'ekifaananyi eky'omuntu ng'oweewaffe. Naye nali sirinyangayo. Nga wengamba jjajja wange omukyala azaala mama wange ngagamba ojja kgendayo naye yeewamwe tebabeerayo. Naye ntuuka okukula. Kati twali tugenda tuula P7 PLE ali kyalya nga mbeera ne anko wange ne mukyala we nga gye nsomera. Ne bangamba ate taatawo yafa. Tebangamba. Ne bangamba omukyala we n'agamba nga mpulira agamba baneiba kolo yangamba sigenda ku ssomero tulina gye tugenda wamu. Kati ne mpulira ng'agamba baneiba n'agamba tulina gye tugenda ono ngenda naye waliwo neiba waffe eyafudde. Namba mutima ye ate neiba eyafudde ate agenda nange. Ate ng'abaana be abalese wali abalala abalese agenda nange saafaayo. Bwe twatuuka ewaka nensanga mama wange ng'aniize alinze awo ewaka nga gye bali ewaka ewa mama wange. Kuba naye yali tabeerayo ng'abeerawo mu tawuni endala. N'agamba mwambale tugende. Ne tugenda era nga tebalina kye banangambyeko yadde. Ngamba tekyekigenda mu maaso. Kati kwe kutambula nga batutwala eyo gye bangambanga nti ewamwe weewali naye tebabeerayo. Ne tugenda.
tewaka waliyo steps mpanvu nga tunatuuka ku nyumba naye nga compound nene katwali tukyali eno wansi nendaba abantu nga bangi ngamba yi neiba gwe bagambye yafudde kati mama wange kwe kunziza ku bbayi n'agamba omanye ekiriwo neŋŋamba asimanyi nemugamba tuze kukola ki n'agamba taatawo yafudde gwe tugenda okuziika netugenda ne tutuula ne batwanjula ng'abaana ab'omugenzi ate waka waliyo omu yali abeerayo naye nga ffe abalala ffenna nga tubeera bamaama baffe. Abaana mwali nga bameka? Abaana twaliyo 6 kati nga nze nsembayo naye ng'era ffenna nga waliyo omu ng'ate n'oyo omu okubeerayo naye nga sitole baajogerako awo neyesanga nga bamututeeyo ewaka nga yabeerayo yekka ate ye naye tamanyi maama we. Kati ne tutuuka ne tuziika ne tumalawo. Kati waliwo maama wa sisita wange omu n'agamba omwana bamumpe mutwale ng'ayagala ate agende nange ewaka ne bagamba tagenda agenda kukola bibuuzo. Awo oli mu P7? Awo ndi mu P7 wabulayo ono zaali nnaku ntono oba nga wiiki ne wiiki obutawera kuba nabeerawo kenako oba nga 2 weekend nnaku ntono netumala nengenda nenkola ebibuuzo bya PRA kuba saasula nayo ku lumbe baba bagamba omwana muleka asuleko wano biki naye saasula naye n'abalala tebaaliwo abaana abamu tebajja ate nga nabo babeera kumpi awo. Nembaayo nengenda ewaka ne tusula ewaka ewa mama wange era twamala ne tuvaayo enkeera nengenda eri gye nali nsomera. Bwe twatuuka eyo ne bantwalako mu kyaki yabalokole overnight ne bansabirako awo ekiro naye nga nze ebirowoozo nkyajjukiramu taata wange yafudde gwe nalabako olule yanjulira kyekintu ekyasinga okunnuma. Wakaaba? Nakaaba era nakati kimala ekiseera ne kijja ne ŋŋamba ye ne wali tewabeerako naye? Saabeerako naye. Tubaaniriza abakasoma baffe abalungi ku Dembero Properties and Associates. Bangi kati nkakasa mulina ebyapa beera biri mu mannya gammwe mwabijjeeyo eri mubali abaabaguza naffe mwakomyewo abaatugulako ne mugaa era nange Kyala Dembero wadde nkumanyi munnange kwate ekyapa kyange okiteeke mu mannya gange anti nabagambanga nga mmwe mugamba nze kasita nkumanyi nga tonnakyusa kyapa kyo kukiteeka mu mannya go oba kukiteeka mu mannya gammwe kubanga musobola okuba nga mwagula wamu ng'abafumbo ng'abooluganda oba ab'emikwano oba nga ssako abakyala mulina ebibiina byammwe mugula ne mugula ettaka lyammwe ne lituula eyo nga liri mu mannya g'abali abaabaguza gwe wennaliyo nga tonnaba kukyusa kyapa kyo jangu ku Dembero Properties and Associates office zaffe tubeerawo okuva Monday paka Saturday wano ku Modern Havana Complex ku Lwaga Kabus Road. Saabeerako naye yadde omumanya wabula engeri gye namulabamu waliwo anko waffe omu abeera awo ku kyalo nga ndaba ng'ekifaananyi kyayo kye nalabako nga gwe ndaba ng'amufaanana era kyekifaananyi kyokka kye nalaba okuva mu buto paka. Mamala okusaba awo overnight nasulayo mu kyaki nenzira ewaka wayitako ennaku nga 2 nengenda nenkola PLE yange nenjimala nakola bulungi kataawo school fees tandika okunoonya school fees. Ogenda mu secondary? Genda mu secondary kubeera neeno mu primary bwe ntyo bwe nasomanga kuba nasoma nursery nga paka nga P1 nga P2 nga mbeera ne mama wange awo nga naye era nayo nga si birungi
nali simanyi nnyo mbeera nti sente zibula biki kuba nze nali ndaba nfaako naye ng'ate oli gwembe ng'alina omwami omulala ate ng'alina n'abaana bala kati ndowooza nze mu birowoozo byange bwe nalowooza ndowooza oyo omusajja yamuteekangako nnyo nti oba omwana tamwagala oba ki kuba lumu bayombo babalwana saamanya kuba bali mu kisenge kyabwe nantwala kiro mweyo tawuni mwalimu anko wange azaalibwa naye ne tutambula n'abako wantwala eyo anko wange oyo gye yali abeera kati okuvako olwo ne ntandika okuba nga nsoma nga nva eri ngenda wa anko wange ng'ate sikyajja eno ewa mama wange so ng'ate ekitundu kyekimu kumpi kitundu kyekimu naye ng'akadisitansi weekali ne ntandika okuba nga nsoma nva eno nzira eri naye ng'embeerawo gye yantwalamu ekiro yeyandaga nti kirabika ekiriwo si kirungi baleka ng'abatakuwagaddeewo nemala kataawo mu P3 bwe nagimala P4 ate nenjitandikira ewalala anti wange obadde ozeeko mabega oba kubanga wano taata afudde omaze P7 kataawo ogamba senior 1 senior 2 P3 P4 P3 anti kati nasoma mu mitendera gye ngamba nti wali kuva ku nasale P2 nali ene wa mama wange kati wano ekiseera ekyo nantwala ate nembeera nga ngenda wa anko wange kati mu P3 bwe yaggwa nenvaayo ate mu P4 nengende wa anti wange neva mu P4 P5 bwe yatuuka kwe kuddewo oyo wa anko wange ono gye namalira P7 kati awo secondary bwe nagimala mwegundi P7 bwe results bwe zajja sente ne banoonyanoonyako awo kati aggregates wafuna mmeka P7 aggregates nafuna 12 kati awo nga mama wange agamba akangende ndabe tugende ewammwe osanga banaakola ki banaakuweererako okuba sente bayina ne banantwala n'abakubira amasimu kati anko wange eyaliwo ng'omusika wa family n'agamba omwana mutwale wa ssengaawe alabe kye tugenda omukolera ne bantwala ewa ssengaawe senga wange ne ntuukayo yali ayinaawo ng'ali mu kizimbe naye nga kyalimu kya family nga waakolera nembeeraawo nga tanfaako ne boogera bye baayogera saabitegeera ebimu kuba nalinga wali kati bwe yamala nampita n'aŋŋamba bajja kukuleeta ewaka tujja kuweerera ŋŋamba ye neŋŋenda ewaka nembeerawo nalinda school fees nga talabika kati anko wange omu era yali azze nga ate ono mulala n'agamba omwana bamutwala asome ngenda muweerera ne bantwala mu secondary ne ntandika okusoma naye nga si boarding nga nvaayo bwe ngenda ne nsoma senior 1 senior 2 namalirayo senior 4 naye ng'era nga school fees nga si nnungi nga bamala ne bakugoba notuuka ewaka nga nawe omanyi era teziriiwo n'ogumirawo n'oddayo bwe bityo nemala nemalako senior 4 nenjimala naye nga saakola bulungi kubanga embeera natuuka ekiseera nekyawa kati nagenda otuuka mu senior 4 nga bintami nga ndaba sente wakatte wali abandi badde bampeerera kuba nagezaako awo mu senior 2 engamba kangendeko ewaffe watata wange balina sente bajja kumpeerera kati wali omukolo lumu nengamba akangende ngenda ku mukolo gwa anko wange naye era bwe banandaba bajja kukola ki bajja kumpe natuuka ate nembeera ate mu kyalo ewaka we watata wange nembeera nga babakubiragamba omwana wa mwali wano omwana wa mwali wano gamba tujja mulabirira tujja mulwa school fees bwe batyo gamba tugezeeko amasomero naye ndowooza si bye baaliko
kuba natuuka nembeera awo neninda school fees nga sigiraba nebintama nange ng'abalala bo bagenze babatutte ate nga nze ndaba tebanfaako. Kati nali nkyali awo anko wange nze kennyini neŋŋamba kansitule ebyange nzireyo era nenzikirira nga ngenda. Nali ntuuse bwe nti ku kkubo kumbe ndowooza ne anko wange oyo yagamba mumutwale nja muweerera nga naye ndowooza nga byamutamye dda ndowooza naye yali aze kunona kuba nali nakatuuka bwe nti ku kkubo nga naye asazaaze. N'agamba mbadde nzija kunona kuba nze ebyo sijja bisobola tebagala kuweerera bakuleke ojja soma by'onoosobola. N'agamba obudde buwedde abalala bali ku ssomero gw'oli eyo tudde. N'agamba agenda ku ssomero nampa zampadde n'ogenda nenzirayo. Naye ng'awo nga nali mmaze okwasaganya n'ab'ewaka abamu nga ba brothers bange aba cousins nga maze okukwatagana nabo. Kati bwe natuuka ku ssomero nga sente tezimala neŋŋamba kankubereko anko wange ono yansuubiza agenda kumpeerera naye wano asobola okumpeererayoko anyongerezeeko. Bwe namukubira yampa oba gyali mitwalo 10 oba 4 nga kwegye emitwalo 14 kwangamba ngule ebitabo. Baana mugamba siina bitabo siina school fees. N'agamba ogira okwata ezo ngenda kuddamu nkusindikira endala wiiki. Essomero lyali lisasula ssente meka? Lyali lisasula ssente nga mitwalo nga 5. Okay. Nga ndi mudde mitwalo 5 nga mulimu lunch breakfast bwe bityo uniform. Kati awo neninda nange nenziramu nemukubira n'abeera nga nsuubiza nja kuwa paka kyekyabeera ekisuubizo naye nga talina kyampa. Nentuusa ekiseera nga mukubira nga takyankwata. Ngamba naye kati ono ninga abeesibako bwesibi nembivaako nenkola senior 4 nenjimala nensakola bulungi kuba ewaka bulijjo baali bamanyi nkola bulungi naye kwolwo byagaana saakola olw'embeera kuba natuulanga ne mu kirasi negamba naye kati ne bwe naasoma bajja mbandi nga mbeerawo neŋŋamba bayinza okungobola balistinga ezinga era gwokimanyi bajja kugoba. Nentandika okuba nga newaka sikyayagala tuuka nga nze bwe bangoba mbeera ku ssomero eyo mu compound nentuula neninda abalala ne bamala neŋŋenda ewaka. Ne bangoba emirundi ng'esatu kati nga ku mulundi ogwokuna lwenjogera nti bangobye. Wakala obagamba nti bakugobe? Naye nze nga bwe bangobanga nga mbeera awo mu compound neetooloolerawo nga neekweka doosi kuba yali amanyi ng'amanyi anko wange ng'amanyi bw'anandaba gy'ategeera nti bangobye ate nkyali ku ssomero nga nze ku mulundi ogwokuna lwe mbagamba nti bangobye era ne baba ng'amanyi era ne bwe n'abagamba tezijja alabika mangu. Nemala senior 4 bwentyo nenkola bye nakolayo nga si bye birungi ennyo nentuula ewaka. Tenali nkyali awo ne batandika ewaka ne banoonyeza ekyokukola awo okudda nga nze njagala kweyongerayo mu secondary. Kati nga anko wange nantuuza n'angamba ssente tewali naawe okiraba nze nkuweerera nange ondaba siri bulungi naye kati kyoba okola funayo ka koosi. Kati ndowooza nga naye bambi musajja wattu tamanyi kyakukola kuba ye talina mwana yali akyali muto nga naye tanazaala yali yakamala okusoma nga naye tanaba kufuna waka. Kati ng'ate ali mu kulabirira nze n'agamba siina yali musomesa wa primary. Kati nengezaako noonye koosi naye ndowooza omuntu ng'abantu bangi abakuwa amagezi kino. Kati nga ye agamba nze koosi gye nanoonya ate bonna ne batagyagala. Kati ng'ate ayagala nange ngende nfuuka omusomesa
ngatenga nze nga yene kosi wali yagala kijja abalaji bali batayagala nze kosi nali njagala ya catering katate ne bya decorations mikolo bichibye nali njagala katate nga balala bamuwa magezi malala ate nga yayagala ate ngende kubasomesa nemane ngamba akati bampe ebya hotel management hotel management ye je nali njagala ate nga gamba ogenda ku managinga wani office yani jogenda mu managinga nga kale ng'ebintu bye bakuddamu bidiscouraginga anesa nengamba kangende ne kyebanangamba kubeera nali siina wemanyi wengenda okujja ssente za school fees kati ng'omu agamba abeere musomesa naye ng'ate maama wange ye nga mpagira okugenda mu hotel management gy'oyagala naye ng'ate bo tebaagala ate be bampeerera ngamba kangende n'ekyo nengenda ku masomero agayigiriza abasomesa naye nga nayo ngendayo saagala kati twali tukyali awo nga ssente bakyanoonya nga nazo zikyali awo bakyabirowooza ate ne wabaawo omulala ajja n'agamba oba yagamba ki anti wange simanyi n'agamba omwana bamutwale mu agriculture school kati anti wange naye n'agamba ate genda osoma ebya agriculture omulimu nze ngenda gufuna ndowooza wayine yamusuubiza Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe answer tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3 Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesibwa mu nsika ya furniture. katate bona ndowooza yabagamba bona ne bakiwagira naye nga jjukira mama wange ye tayina sse kuba tayina ssente zigenda kumpeerera bamusalirawo busalizi munaye era ekyavaamu nengenda ku agriculture institute nesoma naye nga ngenda soma certificate nensoma nemala omulimu nemala okusoma naye era bwe namala okusoma saalaba mulimu gwe bali basuubiza nti wali guli awo nga gulinze ggwe kuba yeye yangamba agenda osome agriculture agrovet nsolo na bya nnimiro bwe bityo naye era ngenda nga saagala nengamba naye kamale gasoma nfune certificate naye ate nga neza diploma nga bwe namala certificate neza diploma nga teziriiwo era awo kwe nali nkyali awo anko wange ye yali ampeerera nga sinaba ng'awo nga naakamala nga sinaba kumala nga tebanatuwa results nali nkyali waka kati waliwo olwagamba nga munoonye fields we munaakolera internship kati nagenda nenfuna office emu nensangayo omukyala nanzikiriza nagamba ngenda kukolerenga wano naye era nagendangayo buli lunaku mu luwummulo lwonna naye era nga tewali kyamaanyi kiriyo nga nsiiba mu office ye bagamba nti bafunye field era nga tugenda mu field naye era nabyo nga si byamaanyi nemalayo emyezi 3 nga mbeerawo ku office netudda ku ssomero kati netuddamu netuwummula wenadda ku ssomero ne taamu yaddako netudda tuli mu senior 5 sagenda ku senior 5 wait ama tuli mu tugenza ku diploma certificate okay mbali maitu certificate tujimaze tunajimala
tukyali ku certificate kata omuluwumula oyo omukyala najja n'aŋŋamba oyo omwana nalaba akola bulungi kimumpeeko ngenda muyigiriza ebya decoration neŋŋamba mponye nabyagala dda nengenda nembeera ewuwe naye ate results nezijja nga nayise naye ate yamala ate naye nayagala akozesa advantage eyo kuba yali ayina abakozi nasooka n'agoba omukozi n'afuna omulala ati bwe natuukayo nafuuka mukwano gw'omwana we nga n'emirimu nsobola okukola naye nga ku makya mba nina okuvaayo ati ngende ku dduuka lye erya decorations naye era nabyo byali tebitambula nga ngendayo bubeezi ne tuggulawo naye ng'afuna emikolo mingi kati n'abaako olunaku lwe yantwala ku mukolo nanjigirizaako awo okukola ku bimuli ku decorating okuli simple okusookerwako nembikola bulungi tuwayitawo akaseera nga ono omukozi yeekyanze naye n'agenda kati oba ndooza yafuna advantage n'agamba kati ono katalina wagenda kusoma kati saawa eno asooka abeere wano naye ng'abeewaka abakubya n'abagamba ngenda yiga ali mu kunjigiriza nze bye simanyi n'amala n'aŋŋamba kati ogenda kutandika kuyiga saluuni ngenda kuteeka mu saluuni neŋŋamba kaali nentandika okuba nga nkeera ngenda ku saluuni naye jjukira omukozi baamugobye kati nze nina okukeera ebyewaka ntegeka omwana ngoye biki buli kimu kininze ntuuke kuba ku saluuni naye nina okutuukangayo ssaawa 3 zennyini kati nina okukola ebyo byonna ate ngende ku saluuni nsome after lunch nkomawo ate nina okugenda n'ekyokulya nange ate nabano bafumbire bagende ne breakfast buli kimu kyonna ekyewaka nemala yaawe gwalinga mwezi nga gumu naye era nga naye siina byenkuteyo nagenda okuvayo nga njizeeko ndowooza akyali kintu nga kimu kiki wali oyizeeyo ekyo kusiba katutwa just bino ebisookerwako nga kyenjizeeko kyokka kuba era yamma natuusa ekiseera nga ndaba era nabyo tebigasa nfuuse omukozi w'ewaka ate tayagala kunta kati ekyasinga okunyiiza bwe nayogera ne maama wange n'aŋŋamba naye eyo okolayo ki nemunyumiza nemugamba n'agamba ate ffe yatugamba otambula naye kati yabagamba ntambula naye mikolo ayiga ogamba oli bizi oli mu kuyiga okusinza ku kyeyayogera kumbe ye yandeka waka yamala nandeka ewaka ku mukolo nagendayo mulundi gumu ng'emirala bwe gijja nga aba ngenda kundekera mwana nze nkole emirimu ewaka yagenda akola ate ng'ayita abalala naye abalala baali bamanyi ekyokukola bo ng'ate bakozesa ate n'abasasula nze nendaba nga nfuuse w'ewaka nga siina kyengenda kuyiga kati ng'ewaka era nga bangamba kati ate tolina kyakukola beera awo osome kyonoosomayo naye nga nze ndaba siina byensomayo nga ndaba byakumala budde ate era n'atuusa ekiseera n'akikkiriza nanjatulira lwatu nagamba kati ogenda beeranga waka ngenda kusasulanga 7,000 olwo omazeewo bbanga kyawaka awaka namalawo ebbanga eriwera nali ngenda mu mwaka awo wali oluddewo kati awo bwoba ojjukira tulinga mu mwaka ki awo twali mu 2009 2010 2012 gwe omwaka gwe namalayo eyo kati nanjatula nagamba ogenda abeera waka naye nga nkusasula 7,000 nengamba kaale tekiina wate obaddewo nga tolina nakyofuna naye nga sinengamba kati kambeere wano nkole embeera awo buli kimu nga nkikola bulungi ati bwakyo ekiseera kimu nga ndaba ate atandise kumpisa bulala nze nange nembaako engeri gye neekyangamu
Mugamba nze njagala genda waka gende nsome. Nagamba ogenda soma ki? Kuba abewaka bagamba tewaliyo kyakola ki, tebalina ssente za kuweera. Kati n'addamu atayagala anzize mu mbeera mbu agenda kumpya. Nagamba beera wano ogenda soma kanoonye omukozi naye nga bw'animbalimbirako awo. Nze era ne ndaba nti butuufu animba. Ne ngamba kangende nze nzire waka. Kati bwe yatandika okukyusaamu ate mu mpisa ze. Nga mpisa mu mbeera endala nga ne bw'oba okoze alabanga atakoze. Zose nga yali azikuwa? Teyampa. Eyampa kuba yamala n'agamba ali mu kunterekera ajja zimpa nga ziweze. Mwakikkaanyaako lwaki onsalirawo? Era ye yalaga nti ayagala kunsalirawo. Naye ndowooza yali ayagala kunkozesa bukozesa kyokka. Ne ntuuka nange namala olunaku lumu bwakya bukine n'ekyanga. Ne nsiiba nga sowezeza sirongooseza waka yagenda okudda nga sina kye naakosa. N'ayomba bubi nnyo. Tayasooka na kuwuliriza yatuukirawo ng'ayomba yatuuka mu fumbiro ng'ebintu byonna saabyozeeza n'ayomba n'atawuka ne mugamba kati nze ngenda bw'oba ssente zange zenkoledde. Gyali myezi 3. Nze Masibera Kangume owa Massi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa. Beddings zonna ebikwatagana n'ekisenge ng'amasuuka ag'ebika byonna ebyenjawulo. Bed covers ebika ebyenjawulo mubiri mutono mubiri munene nga blankets ebika byonna ebyenjawulo. Pillows ez'omukka ze bayita fiber pillows eza sponge. Tuyina mosquito nets ebika byonna ebyenjawulo ebika nga 12 n'okusoba. Ne tuyina carpets ebika byonna ebyenjawulo. Bathrobes tutunda nightwears ez'abakyala abasajja n'abaana. Curtains, tuyina door mats ebika ebyenjawulo. Tuyina cushion pillows abalina decorations. Tuyina cushions ab'entebe abadiringa ne furniture waliwo cushions zaffe ze tutunda nga ziri already made. Tutunda bintu bingi byonna ebikwatagana n'ekisenge generally fe abadiringa nabyo. Massi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa. Tuli makati ga Cheap Hardware ne Shell petrol station opposite ne stage y'ekyebando wansi wa Epic Motel. Enamba yaffe erine ku WhatsApp eri 0708702198. Njiddamu 0708217998. Mugamba nsaba bazimpeeko nze ngende. Nakubira ab'ewaka. N'agamba ono muwala wammwe alina empisa embi yakyuka simutegeera. Kati essimu yali aginzigyeko. Kuba bwe yamala okuŋŋamba ogenda beeranga wano nga nkusasula. Essimu n'aginzigyako nga tayagala mbuulira ab'ewaka. Kati awo naye ngamba nze ngenda. Era nennemerako ne mugamba ngenda waka. Ne mpakira ebintu byange ne mbifulumya. Ne ntambula ne ngenda. Kati ye nakubira ab'ewaka n'agamba oyo omwana yagenze simanyi na gye yagenze alabika yagenze eyo mu basajja. Kati waliwo mu kusooka waliyo omuwala gwe nasangayo. Bo baali babeerangako ne ku ssente nga bakazi ne be. Kati nga waliwo omuwala omu ng'angamba wano ono bw'onoomuteekerako tolina ky'ogenda kufunamu. N'agamba naye gwe banaakuwanga ssente nti genda ogule kino ng'ekyokulya kyo baki gwe tereka ssente zo. Era amagezi nali nagatwala nga nze sigula bintu waka bw'angamba genda ogule engoye nga nze sigula. Akubuuza nti engoye zona kuogula ziriwa? Ngenda nengulayo kamu nga
nga ka bbeeyi ya wansi naye nga waakiri nfuna kyenterekako era nagenda okuvaayo nali nga ninayo ng'essente nga mitwalo nga 10 kuba ye yakingambirawo nga naakatuukayo kati nze nali natandika okikola dda ng'ebyo byonna tebinatuukawo kati bwe nafuluma awo ne ŋŋamba kangende ne ngula essimu ne nkubira ab'ewaka ne ŋŋamba mama wange ne mugamba nzija naye omukazi ali bw'ati ne bw'ati kati bwe kwe kuŋŋamba yaffe yatugambye watoloseeyo era olabika wafumbiddwa oli mbasajja kuba kwali kumpi nga nsobola otuukayo mu ddakiika n'ekinene nnyo ndowooza nga 15 ng'otambula bwe nkwata takisi nga ntuukayo mangu nga ne bwe mba ntambuddewo nga si wanene nnyo era wanamala obbakubira essimu na kati waliwo mutabani we ye yali antambulirako ng'alaba wendaga kuba nagendawo mu maduuka kumpi saagenda wala we nagula essimu kati mutabani we n'amugamba kati kwe kujja nga ngobera n'agamba gwe essimu wagijjeewa simanyi wagenze n'essimu yange oba wagibbye saamunyega ne mugamba nakugambye ngenda waka nawe n'ongamba genda ne mugamba olina kyombanja ne mugamba nze nkubanja naye gwe tolina kyombanja ne mugamba nze ngenda waka ate ndi muntu mukulu nja kwetuusa kuba amanyi gye nava n'atandika okuŋŋamba ajangu nkutwala ewaka kuba nze nakugjayo kuba mu kuvaayo ye yannonayo kati ndowooza akuzzeeyo kati ng'alaba bwe neetwalayo ndowooza nga kijja muswaza kuba baali bamumanyi bangi mu tawuni kati ndowooza nga ayagala ate anteeka emmotoka nzizeeyo bw'atuukayo ndowooza yayogera ebibye neŋŋaana kuba ab'ewaka nali maze obbategeeza neniinya nenzira ewaka nentuula wayitawo emyezi mitono kati anko wange oli yali ampeerera n'aŋŋamba omanyi ngenda kuwa ssente ogende mu Kampala wali omuwala abawala abaaliyo eno nga beewaka nga ba famire yeeri mu bajjajja bange oyo azaala mama wange ŋŋamba ogendeyo ofune kyonookola ŋŋamba naye tonswaza kuba boogedde bingi era bajja kulaba ng'onswazizza bw'onookola ensobi nemusuubiza era ŋŋamba sijja kuswaza era nali nina omukisa natuuka namala ekinene ennyo gyali mwezi nga gumu mu gwokubiri nenfuna omuntu najja nga ngamba omama mwagala emirimu mukube ku ssimu nenkuba ku ssimu naye mu kubeera eyo ewaka ndowooza mu kwogera ebyo byonna tonswaza biki waliwo anko wange oyo mulala gwe nabeera ne mukyalawo oyo simanyi ndowooza oba kibeera ki simanyi babatuukanga ekiseera kati ng'oyo omukyala we ng'ayinza okukwogera ekintu n'akulangira nga eri mu primary kati bwe namusabanga n'ebitabo agamba naye ggwe ebewammwe baali baleeseeko wano ki kati n'eyo P7 nagenda ogimala nga n'ebigambo byennyini bye bangambye naye nga ono omukyala yabyogera ate anko ojjukira amutya sobola mugamba anko gwotya naye nga mukyala we ng'alina engeri gyampisaamu nga si nungi ng'ayinza okugula ng'ebintu ewaka nga gw'olaba akusosodde ate nga nange saali mukulu nnyo oyinza omusaba ekintu n'agamba ye ggwe maama we yali aleese ekiwano abeewammwe baali bakugobereddeko wano bakuwe kino n'atandika okunangira ebitabo byampa era nzijukira mu P7 nakola waliwo oba yali 3rd term oba 2nd term lwe namusaba ebitabo n'angamba bw'atyo ne peeni saddamu musaba kintu kyonna
nagendako ew'omukyalo omu yali neiba nemubuulira ye yampa ebitabo ebimu nampa ne peni kati nganze kusomero baba bagira bajja balina okunkuba kuba n'otusinzigata ngateeno ngateeno subject emu ogiwandiika eno endala n'ogiwandiika eriya nembigatagata obisobole okumala era nemalako bwento naye nga newaka sibibagamba naye nga bwe tutuuka ewaka ye ng'alaga nti anjagala nnyo biki era bwe namala P7 ne results saazijjaayo ewaka ne bagamba lwaki togenda n'ojjayo results olyoka ojje ogenda osome secondary nanemerako nnyo ne mbagamba zeeyo siddayo kati ne bagamba kati bw'oba tozzeeyo genda somera ne mbagamba simanyi naye zeeyo siddayo naye era nabo paka nakati tebamanyanga nsonga yonna ng'oluusi ayinza okuleeta ebyokulya n'awa bali ababe we n'atakuwa n'aleeta ng'ensonga eri awo n'akukuwa n'agenda n'omugamba njagala nga nikaazi n'ajjayo ziri ze yayambalamu n'agamba kwata yambala ezo ogamba ne bikusobera era nga naye embeera naye n'entokyalinga bwetyo anko sobola mugamba amutya bajjukira yadde ng'abaana tuba tulina ensobi ze tuba twakoze kati nga bw'aba azaalina omugamba ono yakoze bw'ati nga ne anko kimanyi era ne bw'omugamba tajja kuwulira ajja kukuba kuba wakoze ensobi buli kimu mukyala we nga bw'akyogedde ye alowooza nti kyekibeere ekituufu obuzibu bwe nafuna nze okuva mu buto nti ffe famire awaka we twakulira tewali nti waliwo omuntu agenda kutuuza akugamba ensi eri bweti akugamba kino bakikola bwe bati akuwabule ng'omwana ekyo tekiriiyo ffenna tekiriiyo kubanga eyo gye nabeeranga babeeranga mu kutunenya okoze kino ne bakunenya naye nga takubuulira tewaliwo kukulera kukubuulirira bakutuuze kino munne oli mwana wa buwala munne gino emyaka kati bino byosuubirwamu tebyaliyo okujjako okugamba tolina kukyala era ffe nga tetukyala ng'ewaka ng'okugamba okyala ogenda waani oba oleete mukwano gwe ewaka anoonyeeyo ki ye ogenda mbagamba otya nti nina mukwano gwange ng'ebyo tebiriiyo era gomanyi bw'otuuka ewaka agenda okole kino kyolina okukola oba olima kufumba kuddaawo okubeera awo kubanga n'okuzannya nzijukira awo twalinga abato oyo anko waffe oyo gwe ngambe nti mukambwe nga bw'akusanga ng'ozannya ojja mubuulira lwaki ozannya era nga ozannya tali oba omulengerera ng'eri ng'olina kudduka mangu odde ewaka ate n'ewaka oyinza otuukayo oluusi ne bamugamba obwedde oli mu kuzannya kati n'okuzannya tekwaliwo babaali tebatukiriza kuzannyazannya ebyo ate abaana bawaka abo kuba obaali babatangira nnyo nti tebabeera naffe jjukira ffe nze bali abaana abasooka bendi last born batata wange ate jjukira buli mwana alina maama we babaana abo 6 kati ate mami wange n'afuna omusajja omulala kati ate eyo nze first born ku mama wange kati bano abanzirako nabo bali 5 kati ate naye yatuuka ekiseera n'eyo n'alemererwa ne bamulemerera ffenna ne tudda eri kati ng'oyinza osanga nga ne muba mwebase nga muli waka mwenna mu luwummula nga bagamba yesuuka togikwatako eya mwana wa gundi ya gundi bali abaawe waka nga babalaba nga mwe abayigiriza bali empisa embi bo bali tebabayigiriza mpisa mbi mwe mubayigiriza fa babayigiriza fa balina empisa embi nga buli kimu kyekyo kyabali kati nga bo balina special items zaabwe nga bo temulina bikwatako mulina oba lugoye nti wabulidde olugoye manga olwoyambala n'okwata kuli baba bakusagamba muve ku ngoye z'abaggu baana baggundi
nga baine ate nga ne mama wawe ndowooza yakibateekamu kati era nga nabo bwe batulabanga nga ffe batulabanga bafeeriya banatuusa ekiseera awo nga ndi mu secondary waaliwo bamuyita jjajja sisita wa jjajja wange onaazaala mama wange kati nga bw'ajja ewaka ng'agamba nno gwe gundi wamaze okusoma naye kati ani agenda okuweerera oddawa kati waliwo eyo muyita anko naye era wa mu famire yaabwe mutabani wa brother waabwe naye ate bazadde be bonna tebaaliwo baafa naye kati mu kukula nakulanga nga ye yanfaako yandaga nti tanjagala yali muvubuka ng'asoma ne anko wange ono abadde ampeerera kati yafuna omukisa ye n'asoma n'amala n'afuna ssente n'agenda n'ebweru kati nga bw'akuba essimu ewaka n'abuuza gundi aliwa ng'amugamba oyo okusoma kwamulema biki kati nzijukira lumu yali rupi 7 n'agamba oyo ngenda amugulira alamukulo abeere ng'azuukukirako ng'asoma ebitabo kati oyo sisita woono jjajja wange n'agamba atogeza kubanga oyo talina kyagenda kugasa talina magezi kati ng'oli alemerako n'agamba oyo ajja kuvaamu nze nja muweerera naye era nabyo babibulizaabuliza eyo ndowooza agenda okuwulira nti nga baweerera omu ku bana abeeno kubanga oyo sisita wa jjajja wange gwe yali andowooza awulirizaamu nakati era gwawulirizaamu kata ng'oyo ye yalinga alaga nti anjaga noono anko waffe ono kuba ye yabeerawo buli mbeera yonna awo nentuuka nenzija mu kibuga nentandika okukola ambi oli omwami yagamba nali ntudde n'abano abaaliyo be nasanga eno jjukira navudde waka nga anko wange ngambye tonswaza kuba ndowooza nga simanyi naye nze mbirowoozo ndowooza bamugamba nga yaaba abaana boweerera boofaako bwotyo kubanga baayagala nga aweerere nga bali ababe ate waliwo n'aba anti wange azaalibwa ne mama wange ndowooza nga be baagala alabiri bo be banaamugasa be banaamujjukira kirabika bwe batyo bwe balowooza nga naye nga tebaagala bitugamba naye nga engeri gye babitukolamu nga ffe tubiraba kubanga waliwo ne Christmas emu nali nagenda nembeera ne anti wange azaalibwa ne mama wange kati n'aba ne bategeka bagenda atwala abaana ewaabwe mu babbaawe kati n'aŋŋamba lyali dduuka ng'emabega waliyo quarters we tusula naye nga zikwatagana n'edduuka wamu n'aŋŋamba bw'onooba ogenda ojja siba bwoti ne bwoti ogende mu kyalo ekisumuluzo okiteeka wano ne mugamba kaali nandagirira bulungi era nange bwe nakola ne bukya nentegeka bulungi nga bwe yaŋŋambye nengenda mu kyalo zaali buwungedde awo waka waliyo nti mu Christmas mugendako autu mutambulatambulamu mugenda mu firimu ebyekito ebyo mulaba firimu ne mukomawo ewaka mutambulamu mu tawuni eyo yeringa lwerulinga olunaku lwe batukirizanga okufulumako ku Christmas naye nti ngenda kyalira gundi abamala nakitunulamu nnyo okujjako ng'obagambye ogenda kuwa muntu wa mu famire ate naye bakakasa nti otuuseeyo si kuba nti okyamako omulala naye Christmas awo mufulumako ate babawa ssaawa mukomawo bwezi tekitali kibi nti ssaawa ezituuka mulina okudda era ssaawa bwe zaatuuka zaali ziwungerawo nga 11 nenkomawo ewaka ne tutuuka ewaka twali twakatuuka bwe tuti
enyingira mu nyumba anko wange oyo wengambye omukambwe nampita nangamba gwe okola ki wano nade manyi wagenze ne mubuuza ate nga ngenda wa nagamba olina okugenda okuuma edduuka lya anti wo ne mugamba anti wange yangambye nsibeko ebisumuzo amanyi wobiteeka nandagirira kuba yali agambye wenteeka ebisumuluzo baawa yagenda okujja binonewo era nange kye nali manyi ne munnyonnyolamu awo anko ko nagamba awo limba nagamba kwata taxi saawa eno saagala kulaba wano nawulira nga netamiddwa olwo lunaku nawulira bubi engeri gye yangobamu nga ngamba saagala kulaba wano genda odde eri tolina kubeera wano yangoba bubi nnyo jjukira obudde bugenze budde bwa kiro kati ne bamugamba omwana gwogoba ekiro saawa eno agendewa kera mama wange yayogerako awo nasirika kuba ye talina wakwogerera ngamba agende saagala mulaba neninya bulungi taxi nga nkaaba nga nze nampulira bubi nga netamiddwa nengenda nenzirayo nentuukayo nenoonya ekisumuluzo we nakirese nga sikiraba nengamba kati mpwedde nedduuka balabika baalimenye nentuuka ku dduuka nga edduuka nga waggale naye nga mutima gungamba bamenyeewo nengamba kati nzirayo ntya nasigalayo nembeera eyo nemala nengendako ewa neiba nangamba naye kati ogenda beera otya ng'osulaawo nagamba genda oddeyo ewa anko omugambi olabe naye nga negyendaga ntyayo nga sobola kuddayo era olwamaliza nga budde nga buyise essaawa nga 2 kiro neiba oyo nanteeka ku takisi naninyisa nangamba genda ewaka yeyampa ne transport nengenda ewaka nemba nnyonnyola naye nga anko nga yetamanyi nti nakomyewo najja nkukuta nenoonya wenjogerera ngenda jjajja wange gwe nalaba nemugamba nange ekisumuluzo tekiriwo simanyi oba nedduuka baalimenye naye nze ebisumuluzo nsanze tebiriiwo nemba nnyonya nembagamba naye nze bagambye nsibewo mbiteekaawo bawo agenda kujja bijja osanga ye yabijjeewo nagenda namunnyonnyola yatabuka ate butabusi neyongera okutabuka nagamba yitawo tugende era nalinnya nengenda naye netutuukayo ati nakubira anti wange essimu anti wange namugamba ebisumuluzo bawange ye yabijjeeyo embeera bwezityo ngeezo zampisa bubi okuva nga butunemanya nti oba tebanjagala kubanga waliwo ne jjajja wange oyo sisita wa jjajja wange oli azaala mama wange lwali lumu ng'ajja waka baali boogera ng'ajja wa anti wange nali mbeera ndi wa anti wange kiseera ekyo mu secondary ne boogera kati nagamba naye baali banjogerako kaawo ku byokusoma biki kati nagamba anti wange agamba oyo olowooza ayinza okubaako kyeyeekolera abo tebalina mugaso naawe kyannuma kuba nakiwulira naye tebategeera nti nakiwulira nekinnuma natuusa ekiseera nga ne bwabazze waka simubuuza ne bwayingira mu ddiiro nyingira ekisenge oba nenfuluma naye natuuka ne mu kyalo nga bwe mba ngenze nga nze sikyamubuuza kasita ayingirawo nga nze nfuluma naye teri muntu n'omu eyantuuzaako nambuuza naye nga bulijjo obadde obuuza jjajjaawo ono nga tokyamubuuza ki ekyatuukawo teri n'omu yakimbuuza kyasigala mu kunumira muli
nga kinnuma nzekka naye ndowooza ye nga ye yatuusa ekiseera n'amanya kye yakola naye era naye n'atansembereranga kuba naye yatuusa ekiseera nga ntya nga tasobola kunsemberera naye ate nga n'abalala tebamanyi lwaki nkola bwenti kati bo nga bawoza abaana balina empisa embi oyo bw'atyo ndowooza kati oba yakoze eki nga tebalina nakye bannyonnyola awo nga tebamanyi kigenda mu maaso ne okujjako namutuuka ekiseera nga wayisewo ebbanga ddene nga myaka ng'ebiri nentuula ne mama wange nenkimugamba nemugamba ensonga lwaki sibuuza anti wo kuba yaba amuyita anti nemugamba ensonga eri bweti ne bweti yali ayogera ne anti wange nayogera bino ebigambo nemugamba okuva olwo ebigambo byannuma kyolaba simubuuza era sijja mubuuza nagamba naye ojja omubuuze neŋŋamba obusungu nalina bungi ng'ate na mama wange naye nekimuluma nalaba nga mubutuufu nina ensonga lwaki simubuuza naye ng'abalala saakibagamba ate nabo tebaafaayo kumbuuza lwaki nabo bakirabangaawo obulabi simubuuza ne bakitwala ng'ekya bulijjo nange nenkirekerayo eyo nga ninga eyawona naye nga tebamanyi nti nina obulumi munda nembeera kati bwe namala okusoma ye kennyini oyo jjajja wange oyo nankubira essimu naŋŋamba bwemaze okusoma naye nakufunidde omulimu nafunye awo nga sinajja eno nagamba nafunye ekiseera kyenabeera kyenakomawo ewaka gamba nafunye omulimu wano ku kereziya ojje father akulabe obeere ng'okola neŋŋamba ye kati ndowooza kyekintu kyeyateekawo okongo okugattagatta okusembeza naye ate naye teyambuuza lwaki naye nze bwe yampita nagamba kaale era nagendayo naye omulimu era ne bangamba ojja kudda naye ŋŋamba kasita ngenzeeyo simujeemedde naye teyambuuza kati okuva olwo nenziramu nentandika okuba nga njogera naye kuba nagamba eri kambereke okuva ku olwo ekyo nenkivaako kati awo nagambye wali nti anko wange yampa sente nagamba genda mu kibuga tonswaza nenyingira ekibuga mwezi gumu nefuna omuntu agamba mulimu gamba naye ng'anoonyezaako emirimu nasoma certificate agriculture nga nange emanyi njafuna naye era nga bumanyi ebyeno jjukira eri navudde ng'omulimu gwe baali basuubiza sigulabyeko nentuuka eno nembeera n'abaana abaaliyo kati ate nga bo bakola mu mabbaala nembeera awo kati guno omulimu oyo omusajja eyajja nagenda omukubira ng'ate nagwo gwa bbaala neŋŋamba asaagala mulimu gwa bbaala nembeera awo nga ntudde nemalako omwezi omulala ogwokusatu kati mutima neŋŋamba ngenda beera wano nga ntudde kuba nali mpandiisa applications nyingi ngangezezaako naye negutaalabika neŋŋamba kangende njera mbeerako eyo ndabe we babeera bwe naafunayo zenfunye nga bweninda neewalala bampiti nembeera nenkola nga bampa 10,000 naye nga nkola saagala ate nga newaka saagala bakimanye era tebakimanya nenkola kati natuusa ekiseera nemanyiira naye nga bwenoonyezaako omulala kati bwe namala boosi wange naŋŋamba okoze bulungi ngenda kwongezaako ssente mbe nga nkuwa 15 ate naye kirala ogenda kufuuka manejja wa wano nenzikiriza kati jjukira
nga bwe mba nfuuse manager sente zonna waliwo ne lodges ne parking kati sente zonna nga nze nzikwasaganya kati nentuuse ekiseera ng'omulimu ngufunako nnyo kubanga giri 15 nga nfunako bampa n'ez'okulya ku bbali ate yatuusa n'ekiseera ne bampa nawo okusula nga sisasula nemba nga nsevinga kimala ate nga nawano mu kupurchasinga ebintu kola bino gula kino nga nina zenfisafisaako nentandika okufuna sente ate omutima guŋŋamba noonya omulimu omulala nenkuba nenoonya omulimu omulala nanoonya omulimu omulala ne bangamba bampa 20,000 naye 20,000 neeriisa neesuza nembalabalamu nga gwali gwa eyo certificate nembalabamu neŋŋamba naye kati wano mba ngenda funa ntya nembalabamu nga tebijja nensigalira ddala eno naye nga bwenoonyako egisingako kati awo bwe nakola nentuusa ekiseera nga neesobola ngaawo mpeerera ne baganda bange abamu nga mamu wange ayinza okunkubira sente kino kuba we yali mu maka gonna waliyo amayumba naye byonna yaberekayo ku lw'embeera kati ng'alina okupangisa ate abeere ne baganda bange balina okulya balina okusoma kati ate nga ne bali abalala ate bankubira ba anko bange ba anti bange ono talina school fees biki onyambako nga nabo nina obbayamba nentuusa ekiseera nga kumpi nga obuvunaanyizibwa nina bungi nga nina okulabirira ewaka abaana ba mama wange jjukira bali 5 bali nabo taata waabwe yamala ekiseera ye yatuuka n'agamba bana ono omuwala yanzirako abawala ababiri be banzirako abalenzi be basembayo n'agamba ono omuwala nzirako ye gwamanyi ng'owuwe era ng'oyo ye nga buli kyasaba amuwa naye nga bano abalala nga bakusiitaana kulwanagana kati nga nina okuyamba mama wange okusasula ebintu ebisinga kati ate nga nabano aba anko wange oyo omukambwe nga naye ankubira olumu n'agamba sente njagala zino na zino ng'ate naye nina omuwa yadde nga yali andaga embeera naye nga nze nga sikimugambanga nga ngamba bankuza nga nina obbawa nga n'abaana baabwe bwe babeera ku masomero wala bakukubira pocket money n'omuwa obuvunaanyizibwa bwali bungi kubanga namala nagendanga okubala nga sente zenfuna mu buno bantumye esasula biira ezisigalawo zitwale n'obeerawo kasitoma najja n'agamba nkuguliddeyo ebyokunywa n'oterekako n'ogamba emmere oba wali wakugulidde emmere n'otereka oba n'ogamba kanguleko ekyalayisi n'otereka nga sente zenfuna mu ebyo obuntuntu nga zisinga n'omusaala mirundi nga3 nenfuna amagezi nenteekako ka bizinesi waliwo omukyala nga mukadde nga njagala nnyo kuba nali mukwano gwa mutabani we n'omuzukulu omuwala nga mikwano gyange nnyo kati yalina akaduuka nga mudaala gwa bino ebyokulya nyanya butungulu bikyeru kati nenjogera naye nemugamba njagala teekako ka bizinesi era nanzikiriza nagenda mu tawuni nensuubula obugatto buno obwa bulijjo obw'abakyala n'ebyabasajja ebyokusiibamu bya bulijjo natandika n'emitwalo 15 nengenda ngaera bizinesi netandika okukula mpola mpola nga sente yazitereka nga yatunda n'atereka n'anyanjulira nga wayiseewo omwezi nga mutwala nga mama wange bayali ampabula kati ng'omwezi bwe guyitako ngenda okusanga nga sente zenkoze ng'ate zisinga nekuze n'abasuubuziza nenjongera bizinesi nenyongera nali ntuuse ku 60,000
okusuubula ko natandika na 15 kati neyo bizinesi nenjigattako tawo nenfuna amagezi agagamba nsevinge nentandika okusevinga era nga bwomanya embeera y'ebbaala nti si nnyangu kuba nze ewaka baagiranga omwenge guno gw'ebigere ne batuusa ekiseera ne babivaako kati nga neiba ye gwakola mulimu gwe nnyo gwakola nakati akyagukola kati nga ewaka omwenge nga kya bulijjo mulina okunywa omwenge nga baleeta ewaka ne munywa kati eyo embeera yamala era nejja olwokuba nali mu bbaala wenkolera oli agenda kuguli akugambe olina okunywa ng'akulaba tojja zitereka kati nengenda nga njiga mpola nenfuukira ddala n'omunywi owa ddala najjukira ewaka tebamanyi wenkolera ate nga nabana be najjamu nga nabo we bakolera kati kwegamba ati nange nentuuka nga nenfuna ssente kati ate nga nze ssente zenfuna ate bo bensanzeewo mbasinga